Lero wazeewa na sawa mmeka wantane. Zino sawa mwenda. Sawa mwenda. Zino ziri 10 dakika 15. Oloza wakatundayo sente nga mmeka. Kinene yona akakola 10 Akola 10 nga nnya. Oza yabunazibira owunyuka sawa mmeka. Nvawo sawa nga 2 kuba n'ogendola bw'omwana. Kasabu gwamu amangu awo mba ngenda. Nane bugwamu sawa nga 2 mba nnyunyuka. So kubasanga mwene nkumizo nga nnya ziri mu ngalo awo. Mweziri awo. Oloza wana tukiro kunyukira oba bulijjo obadde wakolera ennaku ziri mmeka? Wiki kati eweze. Wiki eweze. Oleba biganya otundayo sente nga mmeka? Eba biganya envaayo n'akasanvu, kanaana. Robo tunze ennyingi otunda sente nga mmeka byonna nga togyeko magoba tozeeko ki? Wemba ntunze nnyo mu wiiki. Yes, olunaku lumu lwa tunze dda wiiki gy'omaze ng'okola. Ninzwa okuvaawo kuba na gumu 12. Oba mutwala o something Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 155. Kale omukutu gutantu kwe tulinze Sonko Muhammad muli muti atongere kubabuuzaako n'okubeebaza najje musinziro kubanga mutulaba. Nyongero bajukiza ntukola airport pickups oboko mawano mu Uganda. You can contact us ku namba y'essimu 0706 79 47 29. Oyagala ki? Nobeera nga ate tuli bulambalamba ffenna tuli wano kuleerwe tuli mu business tukola tuli wa Nankabilwa. Oyagala ki? Toyitawo genda. Tugenda maaso n'okuba nti tuli mu business wano we tuli ne Nankabilwa business mugimanyi beta nabakuzaala twaliko mu bitundu bayitayo wambuya Katoogo saidize ngogenda okutuuka embuya yala sika Obuwowoolo buno paka olubuto lwe lwajjira ne lumuluma and so on nabeera nga azaala sente za business ne ziggwawo but finally after kuzaala abulamu nebeera nga butabula nga bugenda mu maaso ate twakomyewo mu business once again nenga kiri kitya bulungi kasana kanonga kakanyonga gwe nakawerere tekakusaanuse olukindo olusimbawo nengera mukasiikiriza in fact nange nkusanze otudde kuba tulina okukola program atugenda kukolera obudde butonotono then tubeera ate nga tweyongerayo naye nga kiri kityo obulamu buli butya obulamu bulungi Obuwowoolo nabo butambula mpola ngezaako nenyigiriza ndabe nga nkola ki nga nvaayo wakati eri mu lufuula nkigirayo kasanvu nobala amasavu kanaana ate n'oluusi ogenda okisala nga tekyaweze bamanyi okugamba nti kira ate nga sikiro nga tekiweze kuba kiro ejjudde oluusi manyi gijjamu 6 kasanvu kati eno leero ndigyemu gumu 3 ate nga nyigiriza nanyo nsale buti tukuguze bwa 10 oli muwagizi nyigiriza nsale bwa 10 nsale ndabe nga nfunako era paka nzije gumu 3 ki jangu kale nkugulireyo bwa 10 bwa 10 bameka bwa 2 jangu kugulire musibire empapula ziri wala zete zibere wano kumpi wano tuberenga kutufunanga tumuguza tuli mu business abaana bava ku ssomero bano batulingiza sembera oba weekubye ate yagalingiza mbyuma byange sembera tuguze toyina ankugulireyo bwa 10 gomalogero ga mama ojja kugulire tuli business yabwo wano tugeza kukola abantu bulamu ino okutambula okugenda mu maaso abantu baffe bonna tubadde tukola nabo betuyambako buli omu alina okuyiga okola atayige ekola kana abakaweddemu so Nankabilwa ali wano mu business ye ey'obuwowoolo obadde otunnyonnyola
Leero waze wana sawa mmeka wantani? Zino sawa mwenda. Sawa mwenda. Zino ziri 10 dakika 15. Olowooza wakatundayo sente nga mmeka? Kinene yo nakakola 10 Wakola 10 nga nnya. Olowooza bunazibira owunyuka sawa mmeka? Nvawo sawa nga 2 kuba n'ogendera bw'omwana. Kasita bugwamu amangu awo mba ngenda. Naye bugwamu sawa nga 2 mba nnyuka. So kuba sanga mwene 10 zo nga nnya ziri mu ngalo awo. Weziri awo. Olowooza wanatukira okunyukira oba bulijjo obadde wakolerayo ennaku ziri mmeka? Wiiki kati eweze. Wiiki eweze. Olweba biganye otundayo sente nga mmeka? Eba biganye nvaayo n'akasanvu, 8 kati banyagale amawulu era genkomyawo. Nga tebikoze bulungi ogazze enkeera. Kubeera mba sina transport abagenda kuntwala. Okay. Ate olweba birwa okikubye wiiki gy'okoze esoose oba okola sente nga mmeka nga tobaze magoba plaza oba otunze zonna ewamu? Matunze amu zibanga 6 nankaterese. Ngamba zonna ewamu lwoba otunze ennyingi otunda sente nga mmeka byonna nga togyeko magoba togyeko ki? Wemba ntunze nnyo mu wiiki. Yes, olunaku lumu lwaba tunze dda wiiki gy'omaze ng'okola. Ninza okuvaawo kuba nagumu 12. Oba mutwala o something. Naye nga bitambula binagenda mu maaso. Bijagenda mu maaso. Aduli wali otugambye nti Obuwowoolo waliwo omulala agira ngenda kuba na bibumba ate nga twazeyo mukulaba atera ng'oli mu Buwowoolo. Twali tumanyi tujja komawo ng'ebibumba byosiika. Naleeta ebibumba kolwe mwaleeta sente. Naleeta ebibumba n'embeera nabyo nabikolera wali sayidi za wali we nabikolera. Naye ebibumba we nagenda lutu yasooka lutu yaddako nga tebasaze enkoko. Era wiiki eyo yonna neweddeko nga tebalisala ki nga nkoko. Ne leero lwennyini ngenze nabo banaleeta nga teri. Kati gwe yegendera. Genda eka gwe. Nze yegendera. Okay, n'obifuna n'obireeta. Nembifuna nembireeta naye naku tebakyasala bigundi nkoko. So n'ogamba waayi sijja kutuula ate kasooke nkomewo mu Buwowoolo. Kati balina gye bandagidde ne transport aba mungi. Naye oli yangambye bwe mba ngenze nembireeta. Ndeta bya nnaku nga 2 yananteerako mu firiigi ye. Gye yandagiridde gye basale enkoko oba kaleerwe munkozesa 15,000. Kati obeera Obuwowoolo ogenda buvaamu dde mbibumba byonna era mba nina obbikolamu biba byakumakya kati bino biba bya lwaggulu. So ojja bbangawo n'obubumba n'ebiwowoolo bina ng'obinawo mulundi gumu. Okay, mbeera yakutetenkanya bayida abantu baffe batulaba kwa credit bagamba Nankabilwa teyali somehow like ageza kulaba natetenkanya obulamu atayiya ate obulamu beere nga bugenda mu maaso n'okuba nga butambula. Okay, business enatambula binatambula bijja tambula business yonna egenda nakulemerako. Lwitwa ina agreement yaffe nga tukola business twakwa sente zaali mmeka? Nali M25. Wali ogambe tugenda kola tutya buli oliza mmeka tusavinga mmeka? Ani twali twateesa nga nkomyawo 12,000 buli lunaku nga ngenda kola mbibumba. Naye engeri gye naddira mu Buwowoolo ate Obuwowoolo nfuna kitono nensalawo nsevinga nga 10,000. Kati olinawo mmeka kuba kati buloka mbanzize omwezi bamuyita manerenda. Ninawo 7. Kina nnyo olinawo 7. Bale manyi kati obezaawo omutwalo. Ko weekali kaluwa obola webulijjo ogula Obuwowoolo oyigenda bugenzi ojja bisobola. Gwangamba oteresa gwenziwa taliwo ate ngenda kubanja bubanja nga tetubanja manerenda tujja bigana akasepi kyaba agenda nakawo manerenda. Ano ekyo tukoza tulina kumira paka lwana abaserubiri yatambuliddeko waleero. Sijja kulimba. Kyokka luli twajja nga tolidde ate yali azimpa ninga njazi kimalumu abantu bazirabe wano kwa kamera. Simanyi wawaali naye ng'aziyina. Bebi yali ati? Bebi ye mulungi. Mu nnyumba muleseyo? Yeebase. Waliwo bannayibba muwulira ng'akaaba n'amundeetera. Oba n'akuyita nagawo n'azuukuza. Kati tugambayo kakireero kuba tuze kuceekingako buceekinzi tulabe bizinensi etambula etya. Abantu baffe batulaba leero oba nga kusitula programu eno ono tubadde nayo kumala akabanga. Naye twaguddewo police abantu naye tuba tuyambye ku muntu ng'obulamu tebutambula bulungi. All in all tuba twagala omuntu tufune bizinensi gye tusobola banga tumukwasaganyizaako tufuna akasente tugezaako kukuŋŋanya akasente mu nsawo yaffe ya Good Talent. Tumuwola akasente akatintini n'atubuulira ye agenda kusobola kuzza sente mmeka mu bbanga ki sente zisobole okudda ezaffe ziggweyo ate asigalewo atambuze obulamu kapita asigale nga wuwe. Wabaye tulaba nga apafominga bulungi tusobola okugamba katumuwongeremu
nga tuteesa tukwongeramu bwe kityo osobola okukola bwoti nti ye nga tukuwa ssente ng'osasula bw'otasasula simanyi awo abalabimu abasalawo nti tumukole bwe tutyo oba bwe tuti. So tulina bizinensi gye mumanyi etambula egenda mu maaso eno, tulina ey'okubiri wano very soon tujja banga tuwa n'omuntu omulala akasente aka bizinensi kozesa akasente katini naye n'okumenga sure akasente kafe okazza nani kagenda kayamba omuntu omulala. Omuntu waffe ali ayagala okuba nga tukwasaganyizaako era nugudu tukwasaganyizeeko, so tusindikamu emitwalo 10, 5, 2 omuntu n'ogamba nti ntaddemu mu bizinensi ya gundi sente bwe ziti akole sente zidde oba okitegeera. So nga zidda nga tuzza ku akaunti ya Good Talent nga tuyinga jikindo bate nga tuzikozesaamu ate ebirala obulamu bere nga butambula nga bugenda mu maaso. Ki ekibulamu kati bitambula bizinesi nagenda egaziwa kuzo saving 10,000 nawe ofisaako ezikuyamba oba nawe ofisako zo savinga obenga watandika na 5 zeyongere zigende mu 6 zikule. Ana ekyo njagala ogezaako kola. Kati nga ku side yogo semizeyo nga mmeka? Side yange 15. 15. Tegeza tuba nga twakuweeta nezafa gendo zikomyawo mpola mpola oyinza obanga osigaye inamu nga 5 kitundu oba tunatandika kuzibala nti zeyongera kengejo kyakomyawo. Sinnaba kugira nti Okyagala kujja muza mugaga soke zivemu ezaffe zidde. Then nawo business oyongere kegende mu maaso. Twakwa emitwalo gyali 5 ogambe gakongerawo n'obubumba kapita amala ye maama buwolo we buli bubiri bwa 10. Bubiri bwa 10 bakowe bwa 5. Mama yaguza obuwowoolo bwa 5 buwooma buzaamu omusaayi mubiri bukumalako stress. Omwami ne waba ayombayomba ewaka mugulire obuwowoolo omuwe agenda ameketeko ebanga lyana amalanga amekete obuwowoolo okuyomba kujja kendera buvumula okuyomba mu bafumbo. So omwami mugulire obuwowoolo aba ayombayomba. Mwami adde ewaka oyina omukyala wa ayombayomba mugulire obuwowoolo alye obuwowoolo. Mama bateekemu ku masavu balwalukaaga mama obuwoolo bwalukaaga. So tuli mu business wano tulina Nankabilwa tulabe nti asobola okweyimirizaawo atambuze obulamu ne bebbi we obulamu ate bugende mu maaso. Wano kuleerwe bwana tebasenze mangu nnyo tusinzira okuba nti ajabba abako ekimugattako all obulamu butambule bugende mu maaso. Kale twayanza mukadde bw'ogamba nti ogenda kwongeramu ebibumbo bireete ng'ezimu wasuubudde ku byowoolo kapita asigala kyakuyisaawo ow'emitwalo 5. Nkyanoonya ezigenda oleete obuwowoolo ebibumba. Emitwalo 5 giki ekikuyisaawo n'ogulayo ebibumba n'ebyowoolo n'ebirala kapita abata kuyisaawo abampisaawo ate nga mpita ogamba okyanoonya. Anti nkyanoonyaayo kuba diri eri 5 nagulako olusaniya kwembiyiwa ebiwowoolo ebibumba mmanya kwembiyiwa kati olusaniya lwo balunguza mutwalo n'oluwo olunene n'osigazaawo 4. Nensigazaawo 4 ena nembaalansingako nengenda nembireeta. N'oleetako bya mmeka? Gezaako tuba tutematemera ssente ze bukozesa. Naleeta byebiri kitundu ebiwoolo ebibumba ebyasookera ddala n'otunda byava naye ng'ate babala kimu eno kisala okusinga eno gye bandagiridde kuba eno babala kimu kya 4 ate wano kuleerwe baagala 5. Sokole wa batunda ekiwoolo kimu kya nusu 4. Jangu tutunde obuwowoolo oyagala jangu otuguleko buwowoolo bubiri bwa 10 buwooma bulimu n'amasavu buzaamu omusaayi mubiri. Nkoko si nkoko naye nabo ogulako olyeko oyinza okwekyusa wadde yagala bibumba waliwo omuwala wadde aye tanajja negulako nga bwa 10 ogenda otuwagireko tobwagala oba sente ze otayinaamu tobulya oba nkugulireyo wenkugulirayo osobola obulya yankala obutwalire omwami toli mufuumu tolinayo omwami waka oba toyinaayo nange wendi jangu tugulireyo kale bakuwe bwa 10 njabu soko lyeko bakuweko soko mwewe bwa 10 awo so mweko buwooma buzaamu omusaayi mubiri busoko olyeko ebo yagala kuwakana obwowoolo bubiri bwa 10 obwowoolo buwooma busoko olyeko owulire lwaki ogamba nti tobulya bugo buba bubiri tetuseera obadde omanyi kamu ka 5 bubiri bwa 10 busoko olyeko jangu wano osobola n'omulyako nenge gye buwoomamu. Oli mufumbo jangu wano nkugamba ebigambo ebisingawo oyo akuyina
Olabi. Tuyagala kugamba bigambo. Kajangu wano kuli obuwowoolo obulala. Buwowoolo bubiri bwa 10. Ogenze. Boina kulya ku buwowoolo. Obulira buwooma. Jangu wano nkongera obulala. Boina kulya obuwowoolo. Jangu ofunye sonka agula n'obuwowoolo. Obadde kyatutemaatemera. Olusani ya lwa mutwalo wasigala emitwalo. Olusani ya lwa mutwalo ne wasigala emitwalo 4. Ena engulako ebibumba byebiri kitundu. Ne wasigala meka gumu kitundu. Gumu kitundu nenkolesaako okulyako omwana obulo kuba buli obulala bumuleseewo. Yammeka. Obulo babuseera nagula buleka obulo bakanguza nnyanya. Ne mugulyawo obulo obuwanvu. Mwana oyo oyagala kujja naye otidde kamera. Nkukubye. Obaye tobirabye biraba. Jangu kati obirabire ddala. Nze onzijukidde. Nakubye dde oyagala kujja naye otya jangu totya. Sisa Suzanno. Oli. Andi jangu. Ali soko je wano. Jangu anti wano onyigambe bulungi. Oli oyagala kujja naye wete. Kati awo nengulirako omwana wange. Amugulyako ovulo butayitamu mpewo. Nezibanga ziweddewo. Kale bya ovulo etubijjako capital wasigazawo sente mmeka zonna zinyagala okumanya ewamu. Ziri mu business. Eziri mu business. Nakoyesa gumu kitundu. Ziri tezavaayo ze nateeka mu bibumba. Oya kinjagala gende eno gye bandagiridde. Biyezi ne banga esazeemu kate. Yakusalamu kati. Kati laba ekiriwo ekiti wano. Baagala 5 Ebitaano bitya. Kimungo kitunda nusu 5. Kimungo kitunda nusu ebi. Ate gwe kisuubula sente mmeka? Eri nkisuubula nusu ebi. Nusu 4. Kyenkana mbanga 10. Afuna nusu 10 kyokka. So sente ziba tezivaamu. Kati njagala ate butto byo otokosa bitokose nabyo babyawo. Nabyo era obitokosa n'oba ne butto ebbali. Wa butto ono omungi ono nga gwe basiika mu muwogo. Bwe biina okuba. Okay. Ekitegeeza omuntu ne waaba afunye buno obusiika chips. Obutegedde obwo. Nkategedde akuma kasiika chips omuntu naba ng'akozesaako. Anti namba ndobo olina okugabala. Ogenze. Kati ogenze bw'otyo onkudde bukuze 10 kyange. Woloba nkudde ogenze bw'otyo. Walize nno naye wendi ojanga betolamu gojja. Kimanyi oyagala naye ogaana. Omwami ajja kulengera ku mutimbagano. Tujja kweraba. Tutunda obwolo bwa 10. Kale. Kati ekitegeeza bw'ogenda no balance ng'eryato. Kubulako sente nga mmeka obenga osobola okuddamu oleeta ebibumba. Oba bisala osigale mu buwowoolo. Kabisooka bikeka eno kuba eri gye bandagiridde nkozesa 5,000. Okugenda n'okudda nkozesa 10,000. Kati oli eyaŋŋambye oba nga oyagala osobola okukifunako. Ogenda n'oleeta lumu emirimu gya nnaku mmeka? Nnaku 2. Kati n'oleeta lumu ennaku 2. Naye nakibazeewo nga sente ziba nnyingi. Manya mba ŋŋenze bakubita. Manya bwe mba ŋŋenze. Mba naleeta bya mirimu emirundi ennaku 2. Bambu eri babalira mu kilo. Ate no batubalira kimu. Kati sente mmeka zogezaawo okwagala okugattagatta olabe nga oyongerako? Wamu neetaaga onoonya 3,000. 3,000? Bw'ofuna ebiri tegikukolera? Era nagyo ntetenkanya. Nensobola okubireeta nembireeta kuba ebibumba eri bangambye ofunako singa eno. Kati sezaffe wadde wakasevingawo mmeka? Ezammwe mbali nakasevingawo 7. Ke tulina okukomyawo eno ku akawunti. Naye lwana nnyo olabe nga bizinensi evaamu ssente ereme kusala. Kitegeere bulamu busobola okutambula. Simanyi tunakikola tutya kubanga abeera omubazi wa bizinensi osobola n'okomyawo then nabalansinga n'omugamba nakomyawo bulungi luli nalaba engeri gy'ayinza okubeera ate nga akwongeramu naye ebyembi ate yo tennaba kubeera ate nga ereeta bulungi. Naye ffe tukutaddeko amaaso genda kwongera okuba nga tubala ate abantu bakukkirizamu bye bagamba oli muyiyayiya osobola otambuza bizinensi. So sente zikozese bulungi kuba luli wali wasaba 2,000 otandika bizinensi y'obuwolo tukuwa 5,000. Kale bwe tufuna ze tukwongeramu bisobola okweyongeramu suupu naye ng'ozikozesa bulungi nti with the excitement ate bisale nzikozesa bulungi. Kati kale akasamu tuleme katwa tukakoleko okazzeemu tunaakubanja. Mwami Sonko teri atatya amabanja. Amabanja akola gati? Kuba gundi
kashiya taliwo naye yandizibawadde. Ne tugenda nazo. Tosemba tuzikuddize. Tudemu tuzikuwole tokisemba tudemu tuzizemu mu bizinensi. Tubenga tunazo tuzikuwoze. Tubenga tukubaze emitwalo 5 mu 7. Tunaabanja oluvannyuma tekikola. Nakyo kiba kikola. N'ate amabanja olinganga agatidde. Ofunyemu akatengo. Sigamba nti kufuna katengo. Owaayi jangu tuguleko obuwowoolo. Jangu kugulira oba toyina ssente. Yakuddawo ezisimaye biki. Ongambye bwabisaga. Teba buseera wanusu 3. Bubiro buwoolo 6. Amasavu nago oba ogatunga ba just oba muteerako buteezi. Muteerako buteezi. Enameketa kusava. Musavu nate gazaamu amasavu 2, gazaamu omusaayi. Oli bakapa. Owulidde yange era oli mukapa. Ate ono nga taguze naye jawolebwa wa 5 naawe. Okay, kati so tuzizemu ssente ezo sagalefe nga tukubanja. Oba twongeremu n'endala. Nakyo ekiba kisobose. Zinadda ate amabanja gaba geeyongera. Zijja kudda. So oguleyoko naawe. Jangu nawe oguleyo. Jangu kale nkugulire. Jangu kugulire. Tebakuyamba? Tuongeremu. Onasobola anti kati tuba tuongeremu mmeka. Oba kati bwetuzireka yaka akasanvu tuba tugenda tukubanja emitwalo 5 mu 7. Kati tuongeremu mmeka. Okwongeramu. Ekinene nnyo 2. Tuongeremu 2. Nga n'akasanvu tukabaze batwongereko 2 kasanvu nga nazo tuzibaze. Oberengo banjibwa 7 kasanvu. 2 kasanvu. Oberengo banjibwa mmeka? 2 kasanvu. Oberengo banjibwa emitwalo 2 mu kasanvu n'etaano gyemitwalo 7 mu kasanvu. Kale maso ku lutimbe waliwo abantu baffe batukwasaganyizaako gye mba muli ewala mwebale nnyo mwebali ddala twagala abantu bayiga okukola bave mu kyejo kusuubira kulina nti gundi anampa and so on. Obulamu bujja okutambula. Kale mujje mbagulire obuwowoolo. Mulinamu ssente? Mujje kale mbagulire. Obuwowoolo bwa 10 tebubamala. Muyinza ogamwagala bwa 10. Mwagala bwa 10 babawe so yabawe mubulyekaawo mumbulire buli butya. Si ekyo. Abo nabo basibira babeera bwokya. Buyinza omwokya engalo. Obw'ekikumi ebibi olwamawulire nga jjeeri. Kati sok owoya amegere tulabe. So oliyeko tuwulire. Ojja wano ombulire buli butya. Nawe zoko gye tuwulire nice bakuwe. Bakuwa omugagga nazze ngenda kwesimbawo ku wameya temumpe kalulu. Mbagulya n'obuwowoolo. So ogayemu ombulire buli butya. Jangu kati gombulire kiri kitya. Jombulire. Jangu eno. Kiri kitya. Kiri kirya buwooma. Unafuna mwezi onajja n'otugulako. Ate gwe kiri kitya. Kiri. Kyamaanyi. Babongere. Kati mugende muleta amazzi mwangu mufola nga munsangawo wano nga mumazewo obwo mbongere obulala. Kale atulina Nankabilwa wano tuzo mubuuzaako n'okumuzzaamu amaanyi n'essuubi. Omwana mpozi kati ali myezi emeka? Omwana kati avezezza emyezi 2. Myezi 2. Program tugikoze in a freestyle way nga tutunda tulabe nti obulamu busobola banga butambula. So gani tumengeremu 2 kasanvu. N'omuntu wange yampaddeyo akasente nangamba era nzije nkulabe tulabe nga tuwongeramu kasente tugenda okwongeramu. Bampa kadize bampa mbawola mpole tulabe sente ezidda ate solo kubanga zituyamba obulamu butambule inshallah. Yese rubiri ne business ye bitambula kusaidia. Okola ki? Serubi kusaidie bya business ye kagali and so on bitambula. Kagali kafuddemu ko n'empanga. Empanga zafudde. Agala genda zitereeza. Bwe kafa kati ani akanika nnyini ko baye. Era abaako gyakatwala ne basobola okukatereeza. Akuba kati akyanoonya sente za Nandi Road. Nandi Road myezi yawedde yabanja. Abanja January amubanja ne guno gwe tulimu. Mpozi lwe twasasula sente tusasula banja. Wera tusasula maaso. Kale bulamu bwakweyiya tulinawo wana akasente katukakuwe then tukwerekereze tugende ogambye 2 kasanvu. Tutegeeza olweda akasanvu. Akasanvu ko kalina. Kasanvu ngambye okalina. Toka tuongeremu 2 kasanvu. Ye 2 ne kale akasanvu then tubaliraawo. Obuwowoolo mbadde nakagula bwa mmeka? Obuwowoolo bwa 5. Bwa 5? Ne mayiro bwe 5 obumalawo sweetheart tobumala obungi.
bakubanya n'ebibiri okuliko ki kuliko bwa bisatu bwe busigaddeyo mayira enjo obuwowoolo afunye lubuto kulisa obuwowoolo obuyitirivu byenkanidde awo tujja kufunayo sponsor akubulire ng'obuwowoolo eno wannakafu nga tujja olyayo bwa 5 naku endala nga 2 bujja babukukeese kati olinako balance wameka bakuwe bwa meka waba waliyo balance wameka balance zero 10 sosooko wadde 200 zonnewa wabula waliyo bisatu kati 10 lwompadde kale nze Sonko Muhammad ongere bajukiza ntukola airport pickup so boko mwana mu Uganda you can contact us number yesimu edi 0706 794729 bwakoyese namba eyo ojja otufuna bulamba tukutambuze from the airport paka ewaka ewammwe mu mbeera y'emu singa onaabanga oyagala okunyirira okulabika obulungi special abakazi nyagala okujjukiza nti weekwate Betty's Touch and Beauty Studio kusonga y'ebyokunyirira waliwo ekizimbe ekyalimu awo mu kibuga kiri opposite mmwe namba zola ku squeeze back zoba okozesa ogenda banga okwatagana ne Betty apangisa gomasi ez'oku mikolo atimba ku mikolo astyling enviiri asiba enviiri atabula ebiziga atunda ebiziga atunda engatto z'abasajja ebifaanagana kwenga ebyo kale yonako otugambayo ene pozi nyongera kweyanza abansobozesa okusobola okukola bombe yanza neyanza nyo neyanza kale assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155